wane n'ababba ssente zammwe kubanga banga Omukulu Museveni agambye tukole ki? Tulwane n'ababba ne ssente zaffe. Tulwanagane n'abantu ababba ssente zaffe. Kubanga bamugambye waliwo abantu abatematema ssente zaffe abazitoolako abazibbira mu bajeti y'eggwanga. Oyo ye pulezidenti wammwe. Mutaginge buli kanyampi wano aka NRM. Abasiiba nga banjasamira. Abasiiba nga munjasamira nga muntiisatiisa eby'ekisiru. Mukulu Museveni agambye bannayuganda mulwanagane n'ababba ssente zammwe. Okitegeera. This man amanyi okuzanya good cop and bad cop. Muntu y'omu ye yagamba mu mwaka oguwedde ng'akola speech emalako omwaka 2024 n'agamba agenda kulwanagana n'enguzi eri mu paalamenti. Era we yakwatirawo ba Lugolobi n'akwata baani simanya ba Agnes Nandutawo ababba amabaati n'abakwata simanya bannani abeerwengo. Okitegeera. N'akwataawo abantu we yakwatira ba Mawanda n'alaga nti ali mu kulwanyisa nguzi. Bannamuddu simanya baani bannani oyo omukyala w'erwengo MP w'erwengo oyo eyakolanga mu State House. N'abakwata n'abateekayo mu kkomera. Awo alobesa bannayuganda nti alwanyisa nguzi naye ye muntu y'omu yatwala enguzi mu paalamenti ng'agulirira abaka bamuyisizeewo by'ayagala. Atugamba nti agenda kulwanyisa enguzi mu paalamenti. Ye yeeyongedde okunyinyiitiza enguzi mu paalamenti. Era nga y'omu yali mutugamba tulwanyise abantu ababba ssente zaffe nga bazibbira mu bajeti y'eggwanga Uganda. Naye nga Mukulu Museveni yakyasinze okunyaggulula ssente z'omuwi w'omusolo ng'ayita mu kye bayita supplementary budget. Ssente ze bamuwa mu State House. Wekanga nti ssente budget eba yakatambulako like kota y'omwaka mu budget ebeera emyezi 3 ne baleeta supplementary budget. Naye nga supplementary budget eyo gye baleese supplementary budget ye budget etabuuzibwako, etakolebwako accountability, etakolebwako audit wabula nga bayisa buyisa. Era bw'aleeta supplementary budget eyo bw'alaba nga budget nnyingi nga ababaka tebagenda gimuyisiza asooka bagula bawaako basooka kutula ddiiru. Okitegeera asooka kutula ddiiru n'ababaka n'agamba mu mpisi ze biliyoni 8 nga supplementary budget njabba waaka 8 nga wababaka abasuulirayo miliyoni 8 nga bamuyisiza supplementary budget ya biliyoni 8. Kyokka yayimiridde ku katuuti mu Binnayuganda ebiwumba tuutu ebisiru ebitooletoole ebitategeera. Yende essimu ebadde ki? Njagala kusooka kukusabulira ono omuzeeyi. Mbayimiridde mu Binnayuganda ebiyala. Bannayuganda abayala abagenda okuva mulaala eyo gy'alimu nga tebamanyi na kiddako nga tebalina kye bagenda kulya waka. Ali mu bagamba mulwanyise ababba ssente zammwe azoggerera mu babbi banne abamutudde ku lusegere ba so-called ministers MPs. Nti okumanya nti obubbi mu Uganda bwatuuse ku level obuli kwegamba bwatuuse ku peak nti kati ssente tebakyazibbira bino mpaayo emitwalo 5 nkukolere kino babbira na mu bajeti y'eggwanga Uganda. Yensonga lwaki bajeti y'eggwanga Uganda eyali mu trillion 5.6 kati eri mu trillion 7.2 eyali mu trillion 5.6 kati bajeti y'eggwanga Uganda eri mu trillion 7 Naye nga obabuuza mugenda collectinga sente meka mu misolo bagenda collectinga billions nga 3.6 ze bagenda okujja mu misolo gye bajja mu Bannayuganda okuva ku billions 7.2 bacollectinge mu misolo gye bajja mu Bannayuganda bacollectinge billions 3.6 billions ezisigadde okuweza 7.2 zonna bazeewole. Naye nga bw'ogenda ne weekanga nti biliyoni 3.6 ze bagenda okuŋŋanya mu musolo zonna zigenda kusasula abakozi ba gavumenti, zigenda kusasula allowances zaabo, zigenda bagulira mafuta, zibagulira obutambaala, zibagulira ebyokulya ebirungi, zibakolere bupate, zibaside pate, batambuleko bagende ebweru, bagendeko mu Uganda balambule, bagendeko mu mawanga g'ebweru bachakale, banywe ku bbiya, balye ku mbizzi, ebishaju balya ebishaju, balya mpunu na kyabbiya kikufuka. Kwezo biliyoni trillion 3.6 zonna ziggwera mu bbo, zonna ze batusolozaamu ziggwera mu bbo nga bba abantu.
kati fe services zaffe zino nsimanya balina okuwaako mulago balina osasulako abasomesa balina osasulako abamagye n'abasirikale zebeewola kyokka ne zebeewoze ate nazo balina okubbako okitegeera balina okubbako nga kwegamba nga 0.5% a half of the money zebeewoze balina okubbako nti ezibadde zirina okukola service bazeewoze bwewozi naye nezebeewoze era balina okunyuulako ogutundutundu kati buno obusigadde obukunkumuka bwe batuwa ne bagamba munaye mulago tugiwaddeyo biliyoni 17 bano batwaleyo zino okitegeera kwegamba yali mutugamba nti tulwanagane n'ababba ssente zaffe naye ng'ayogerera mu bannayuganda abayala abatamanyi kiddako be bambaze ebitishati be bawadde omutwalo bajje bamuwulirize gye bali bakubangalo foolish Ugandans who witched us awe mbadde mulina okutandikira omukuba olube ne mugamba muzeeyi shut up you muzeeyi kubanga byoyogera bya kisiru Mukulu Museveni is the chief of thieves in Uganda. Singa Mukulu Museveni yaita yagala buli bwanguzi na bubbi bwa nsimbi ya wa musolo. Singa tewali azibba. Era singa abalwanyisa. Naye obubbi obwo bwennyini bwe bumulemeza mu buyinza. Kubanga abaleka ne babbanga we baagala n'atabakwatako. N'abawaka kwakkulizo k'okumuwagira n'okumukubira ekikopo. N'okukola buli kimu kyonna kyabalagidde kubanga abayina kwekko ate naye abatayagala banyiza kubanga akimanya ayita mu bbo okuluutinga eggwanga n'okunyagulula eggwanga ng'ayita mu kye bayita supplementary budgets. Ezo supplementary budgets zitwala ssente mpitiri kumpi a half of the budget zonna ziggwera mu supplementary budget. Bwe weekanga nti nno budget y'eggwanga Uganda ssente ze tukuŋŋaanya zonna State House amaka ga Museveni gatwalako nga 3% Uganda nesigaza 1%. Kubanga wekanga nti ssente zigenda ogenda Ministry of Education zitukira wa mukyala we ye minister. Essente zigenda ogenda mu security zitukira wa mutabani we ye CDF. Essente zigenda gwe wekanga nga budget y'eggwanga Uganda yonna eggwera mu State House kati bo be baagala be batusuulirako be batusuulirako. Obo kitegeera abasirikale ne badooba nga tebalina misaala abapolisi ne badooba nga tebalina misaala naye nga ssente ze basiteeka mu security zonna ziri wa CDF kubanga ye office ye yakulembera sekita eyo eya security. Oba mukitegeera bannayuganda bali mu mukubira engalo jjajja oyogedde ebyamagezi naye ng'ali mu bazannyira ku mutwe. This man he know how to manipulate to gaslight you. Nemulowooza nti he is caring about you, but he told us once Museveni said he's not working for anybody, he's working for his children and his grandchildren. If you are not among of Museveni's grandchildren and children ye yajolaga, you are nothing. Era mu byalowoozako toliimu, you will never be in his program and his future plan as a Ugandan.